Buterero nkwaniriza ate byokuyiga baffe bino ebya Photoshop olunaku lwaleero katulabe ka trick akatono ennyo engeri gyo brighteningamu amannyo mu 30 second dakiika ntono nnyo. Mpozi gwe agoberera ebyokuyiga byange nabasuubiza nti ndi mu kukola ku byokuyiga oba ebya graphics, so nina lesson episodes zenkoze eza introduction to graphics muno nga mulimu Photoshop, Illustrator, saako ne InDesign. So beera ng'ocheckingako ndi muzikola nti wenziteekayo omuntu osobola ng'ofollowinga series ezo emu ku emu ate osobole okuyiga graphics. Kituufu ziruddewo okujja, mbadde bize mu kaseera akayise mabega nga nzikolako mpola mpola nga mubimanyi nti side hustles mpitirivu kati oba olina okukola biyitirivu oba weetaaga ensimbi ate ng'era olina okusharinga ebyakabi n'abantu. So katugende mu maaso ate okulaba engeri gyo whiteningamu amannyo mu Photoshop mangu nnyo ddala. Photoshop version gyenkozesa Adobe CC 2022 nabategeeza nti nno oba oyagala packages zino osobola okuntuukirira nenzikuwa olw'ensonga nti zizitowa naye ate weeziri nyina 2022 2023 zonna Adobe Master Collection zimulimu packages mpitirivu, so osobola okuntuukirira ate nendabika nga nzikuwa. Enamba zange nziteekawo wansi awo mu description, WhatsApp ez'okubako, so tolimwa ate kuntuukirira. Katugende maaso. So nyina subjects babiri, nyina ono nyina ne kino, so zonna tugenda bagezaako tulabe. So ebisingawo bw'obanga olina ebifaananyi oliro oyagala kikozesa mu design yo naye ng'olaba ate tekivuddeemu, kati buno obutrick oluusi butuyamba okubaako details z'olitachinga. So nselectinze lasso tool, nze ngenda kugiwa afeather katonotono ne bwe nkateeka awo ku 5 tewali buzibu. Oyinza n'obutakawo ate bino tebitta muntu, oyinza okugezesa nga tokoze eki nga tutaddeeko ka feather oba nga otaddeko, tewali kitta muntu. So ngenda gezako okuselectinga okulaba amannyo we gayita, okulaba nga gums siziselectinga. So bw'oselectinga, so ngenda kuselectinga ndabike nga ne wano wansi nselectingawo boom paka awo. Mpozi kyengenda okusooka okukola, ngenda kusooka kukola duplicate layer. Kansooke nzireyo mabega katono, ngenda kudiselectinga mpressinze Ctrl D, ngenda kukola duplicate layer. So nzire ku selection ngambe nti reselect. So ekikwesiza duplicate layer nti olabe changes eza before and after, so tewaliwo magic trick ya maanyi. So ngenda ku image, choosing adjustments, then choosing hue saturation. Wano bwenzija wano ngenda ku choosing yellows, ndozo olaba bwe choosing yellow ngenda kuddira saturation njiteeke wansi, ndozo olaba then lightness njipopping waggulu. Okay, bwe njipopping waggulu ku reasonable range gyenjagala kusinzira ku ngeri gyoyagala amannyo ku lighteningamu. Pressing okay, then pressing Ctrl and D okudiselectinga. Kati wano bwe ntaggolinga on and off, that is before and after, ndowooza olabawo enjawulo ku subject yaffe. So bw'otyo osobola okuwhiteninga amaaso mangu nnyo 30 second, amanyanga amannyo 30 second, ate ekifaananyi kyo oba omulimu gwo ne guvaayo bulungi. Katulabeko ku subject omulala, pressinze Ctrl ne scroll. Olina okumanya bw'oba okola graphics olina okuba ne mouse. Eyo must bannange, togenda kukola graphics nga tolina mouse. Ebyo mukwata mwina ka laptop, ezo ina laptop nungi naye oli ku trackpad oli mu kwemwolera oba olya biseera. So bino ebintu byangu nnyo ng'olina mouse, ate kubanga okuzoominga in okukola biki osobola bikola mangu nnyo. Katugende maaso era tuselectinge kansooke nkole era duplicate layer, that is Ctrl J.
ngenda kusooka kukola duplicate layer, control J, then selecting wendowooza oba wensuubira nti amannyo wegayitira. Yinza obutaba precise naye mukimanyi mwenna nti ebiseera ebisinga okuritachinga ekintu kyonna olina okuba precise kubanga guno mulimu bannange. So njagenda ku image ngera ngende ku adjustments nchuzinge hue saturation, tewerabira nti keyboard shortcut eri control plus U. Then wano ku master nchuzinge yellows, when choosing yellows nzije ndi saturating. Okay, then ku lights nzambuse waggulu. Sorry, I'm having Linda call. So can you converting it to smart? Sorry, so could you converting it to a smart? Because ekifaananyi kino kyabadde mu format endala, sebiseera ebisinga ekifaananyi kibeera mu format endala kiyinza ate okukulumya omutwe, naye tewali abeera afudde. Genda mu maaso n'okugezesa settings ez'enjawulo olabe ki ekinakukolera. So era process yemu ngenze maaso n'okuselectinga. Jukira nti keyboard shortcut eri control plus U. Eyo keyboard shortcut ereeta hue saturation settings. So nendi saturating ate nenyongeza lights waggulu. Singa ntagolinga on and off oba before and after, kikulagira ddala ekifaananyi kyange bwe kibadde kifaanana nga sinnaba ku whitening amannyo. Webale nnyo ate gwe ayiga nange. Nkutegeeza nti enamba zange oba neetaaze zibeera mu description, ate tusisinkane mu katwiki akaddako oba kanaaba ka Photoshop oba kanaaba ka software ki, tusisinkane ate kankwagalize akawungezi akalungi.